Okuziikibwa kwa Wameri kwatukidde mu kiseera twadde twakamala okuziika Wameri ku twamuzise ku Sunday Wameri ku Monday ku makya ku lirunga bukya Kakuru naafa. Kakuru yeki kyomwogerako omulamuzi Kenneth Kakuru? Njagala kusooka okusaasira family ya Justice Kenneth Kakuru. Mbadde njimanyi mwami Justice Kenneth Kakuru twali tumanyiganyi on a personal note. Naye interesting story nti bwe ngenda ku university e Mukono mu mwaka gwange ogusooka nga nyingira ogwokubiri nalamuza owa guild president. Bwe namuza owa guild president kyali tekibangawo mu university. Omwana ali mu mwaka ogwokubiri okulamuza entebe wa president ng'akola mateeka. Naye twali tumaze okuinterpretinga constitution ne tiimu yange omwali ba Waiswa Mufumbiro Mujuzi n'abalala nga wali kiyinza kunkugira kwesimbawo kubanga bali baleka lakuna mu constitution nga tebayawula bamateeka ab'emyaka 4 ne bana aba courses endala kubanga university yali yatandika mu kusooka nga terina mateeka. Mu kukola campaign nsobire nti council tekyomu offending. I think now she's actually at the bar. Very very intelligent. Kyemanyi Kenneth Kakuru nti yazaala omwana w'obuwala ali omugezi ennyo nga ye bayita Samantha. So council Samantha yali mu September class nga nze ndi mu January class. Nengenda nenkonkona ku luggi lwe mu kusaba akalulu lwali lwa mukaaga nga tuli mu Iran. Council Samantha ndoza namusanga ku lunaku lubi nnyo n'atampisa bulungi wakati mu kuba nti nali ngenza okusaba akalulu. Naye yansigala nnyo mu bwongo ku campaign trail yange bwe nali noonya abantu abali bayinza okukola omulimu gw'okubanga basala kye tuyita University Tribunal abalamuzi b'abaana. Nenoonya omuntu nagezangako okunoonya abantu abali bayinza okuweereza nga sigenda ba influencinga kubanga akuwagidde omu influencinga. Yes. Kati bannange be nanoonya nabo akalulu bagenda okulaba nga mbagamba nti ekifo kino tukiwe Samantha. Nga Samantha y'omu ku abo abaali tebalaba nti nsaanidde okubeera guild president. Naye bwe twamala okuwangula ate ye gwe twateeka ku tribunal era n'akola bulungi. Njagala okumusaasira Samantha Kakuru olw'okuviibwako taatawo. Manyi nti you have been very close. Justice Kenneth Kakuru y'omu ku bajjajes ekisooka nali very shocked bwe nafunamu challenges era natukirira Justice Kakuru and I used his advice paka olwaleero. Justice Kenneth Kakuru neewuunya nnyo era offices ze zaabanga wano Cold Kampala era we najjanga ne musinkana. Nina omuze edda nalina obudde nga n'omuze ogukyalira abantu ab'enjawulo be neegomba nenfuna ebyokuyiga gye bali. So yayibanga ne offices ze around here Cold Kampala we yatuulanga. Naye ebimu ku byamuneewuunyisa enkwata ye ey'emirimu Kakuru n'entegeera ye ey'amateeka nali sisuubira nti ate ayinza okugenda ku bench. Kubanga bench eyo ngimanyi nti in most cases balonda abantu be balaba nga bakada judges. Naye olw'obumanyi bwe ndooza ensonga lwaki bamulondera tanswazizza. Wonna we mulowolerezera we ndowoozeza nti kyagenda okukola era ye ruling gy'atuwadde. Yali very harsh ku nsonga y'okukwata mu constitution raping of the constitution. Yali very very curious era ruling ye mu kukuba ababaka ba parliament yagamba nti okukuba omuntu tekiddangamu okukkirizibwa naddala poliisi ekereeta ku makya n'ekuba ababaka ba parliament nga bwe yakuba bannamboozi nga bwe yakuba ababaka bonna nga bwe yakuba Bakyagula biri mu judgment ya Kakuru. Judgment ya Kakuru nagamba kiri akeiki kya buswavu nnyo kyadda nnyo nti omuntu asobola okukeera ku makya n'akuba omulala kubanga police is supposed to protect. Era nagamba institution za Uganda ziri 3 ezirina okuma sankiti wa demokrasiya: judiciary, parliament and executive. Naga police bwe betanze okuba ababaka katezeeko okukuba balamuzi
era nagamba ne Ssaabalamuzi weerinde kuba bakuba omubaka nawe Ssaabalamuzi bakola ki kubanga esiga babali lumbe. So Kakuru abadde n'ensa abadde yeeyagaza omuntu yenna asoma amateeka okumulaba ng'ekyokulabirako ekitali kyangu nnyo kati ekitali kyangu nnyo ki mu kiseera kino nabwe kityo njagala okwebaza emirimu gyakoze ligase gyalese tunammisinganyo ndowooza mu opposition abadde ne sober mind ng'ebintu abirabanga we biwandiikiddwa era we bitwaliddwayo kyamukisa mubi nti atuvudde ku maaso naye ffenna twava eri Mukama Katonda era gye tudda ng'oggyeko bali babujinga balowooza nti okuvunaana oba okujolonga abafu kyankizo eri Bible gy'asoma. Ninako enjagala okubuuza Alex Waiswa, oyogedde ku Wameri ng'omusajja yali omugezi, oyogedde ku Kakuru ng'omusajja abadde omugezi era omuvumu. Kati awo njagala okujja ekibuuzo kyange ku sayidi ezo z'oyogeddeko, tutunulire ku sayidi y'abannamateeka, omuntu okuba n'embavu nekiri kyoyise sounding mind kisinzira kwani yakusomesa oba kiba kikula? Kati nakyemalira yanoona byonna kubanga kati essente ze zikulembera okutegeera kw'abalala. Essente ze zikulembera okutegeera kw'abalala zitya nti kati abantu batunulidde nnyo butya bwe baliwo mu nsi nti okwetegeka kuba nakyemalira kubanga yayina taapu ya buli kimu. Yayina taapu ya buli kimu. Akyakikola okwaisolatinga abasobola okumuvuganya nti tosobola kukola kintu kyonna nga gwe toli naye. Naye nakyo ekyo Mukama atuyambye kasita twafunye omusambera omulwanyi Kyagulanyi Robert Sentamu gw'atasobola kufunyira mu ngalo ze. We can now fight atatuwulira. We can now fight atatuwulira. Nze nabagamba nti edda we are the rebels in suits nti fe abayeekera b'amasuuti tukukuba tolaba kuba olinze sasi nefe tukukuba day and night. Kati bamenyeka n'ettaka lya homosexuality bujinga tugamba tulyogereko government tenabakuwa certificate of finance. Kubanga ye teyasoma tayinza manya ddi lw'abalina kwogera ku bintu, tayinza kumanya naye ekibi okyogerako nga bukyali ate yakimanyi nti kibi. Omuntu eyakera ku makya n'ayawukana n'omukazi gw'alinamu abaana 5 nga balina n'omuto bamuyita Miracle kyakulabirako neyeerabirira n'agamanya naye omuwunamuulidde aveve nga Miracle myaka 5 simumanyi. Gwe you left it is you who left, go back. Tekyetaaga kulanga nawalabye abakuba engalo ani yavaayo mu mboozi, gwe wava mu mboozi ddayo mu mboozi teweetaaga tugamba nga bwe wagenda emyaka 7 n'ovaayo era ddayo nga totugambye ffe tukulaba eri. N'okusonyiwa si gwe olina okusonyiwa, bo be balina okusonyiwa baddemu bakukkirize nga taata mu bulamu bwabwe kubanga obuvunaanyizibwa bwa taata wabusuulawo n'ogenda n'owa kasino. Abaana ba 5 wabata n'ogenda n'owa kasino. Kati toyinza kusinzira yonna ku katuuti ka Mukama ate n'osinziira eyo gwe n'oweefuula nti kakati gwe Katonda. Ebyo oyinza gamba bali abantu ate abo abantu b'obigamba bajjaawo okubali ow'emyoyo, bajjaawo nga balina obuyunike mu bufumbo bwabwe, bajjaawo oli nga bamanyi osobola okubasabira. Tokozesa advantage eyo y'abantu baffe babonaabona, y'abantu baffe nakyemalira gw'owagira bakuumidde mu bwavu, y'abantu baffe be bakalakase be bafuze obumbula otandika okubabuzaabuza ne ku byensi by'otamanyi. Gwe atalina kijja mu ggwanga oyogere ku bannansi. Okay. Bagiyita Pearl of Africa Radio. Ninako enjagala okugamba Alex Waiswa Mufumbiro. Eggwanga lijjudde okusoomozebwa okw'abantu abatembeeta obufumbo obw'ebikukujjo. Bubaka ki bw'olina eri abavubuka mu kiseera kino? Omanyi nze nasomera Kira College Boutique. Nasomera Kira College Boutique.